Yes, Redzone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Gwatanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kibira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata akade aka notification agenda kubeera tomisinga nsonga yonna updates zonna nga tunaba tuziteekayo ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanyika. Kati webukeredde olunaku olwaleero njagala kubanga nkuwa updates zino amawulire agali ku mmeeza yaffe naye nga sinaba kubanga nga kuwakkiriza nsooke nkubuuzeeko wasuze otya wasiibye otya okusinziira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nja kukusaba ogenda mu comment section teekamu obubaka otubuulire w'osinzira okubanga okubeerera ensonga zino ate tubeere nga tukuwa amawulire nga weoteekeddwa okubeera nga ogafuna wano ku mukutu ogwa Redzone TV. Kakati abakulu abo nga bobalaba ku screen yo bali babiri, kuliko Barnabas Tinkasimire akiikirira constituency gye bayita Buyaga, then kuliko omubaka omulala amanyiddwa nga Honorable Theodore Sekikubo oyo ng'akiikirira Lwemiyaga constituency saidi z'Essembabule. Abakulu abo baaliko ba Rebel MPs okuva edda mu kibiina ekya NRM nga bawakanyezemu ku nkola eza Yoweri Kaguta Museveni n'abakulu mu kibiina ekya NRM engeri gye bakwasaganyamu ebintu. Abakulu abo omuli Sekikubo ne Barnabas Tinkasimire baali beegattibwako ko gwasobola okuddayo k'emabega n'ojjukira ekyaliwo nga tugenda mu kalulu ka 2021 yali 2019 oluvannyuma lw'abakulu mu kibiina kya NRM okuvaayo ne bagamba leka tufrontinge Museveni nga sole candidate. Abakulu abo baavaayo ne bawakanya ekintu ekyo era ne basimba Nakakongo ne bafuuka ba Rebel MPs naye nga tebaali bokka, baali bangi lisiti nnene nnyo naye newankubadde sibula obudde bwayo nsobola obba kujjukizaako. Nkuzeeko k'emabega kwaliko Theodore Sekikubo akiikirira Lwemiyaga, kwaliko Monica Amodinga akiikirira 10, kwaliko Barnabas Tinkasimire akiikirira Buyaga West constituency, kwaliko n'abamu ku babaka abaavaayo mu kibiina kino already, kwaliko ababaka bangi nnyo sijja kumenyera lisiti yonna kuba nnene naye byonna byonna byaliwo. Kakati ababaka beeramu abo Barnabas Tinkasimire ne Theodore Sekikubo nakati batadde olukongoolo ku speaker Anita Among. Zino zonna allegations ezibaddeyo ku nsonga za corruption, obuli bw'enguzi n'ebintu ebirala, ssente y'omuwoomusolo eyonoonebwa mu palamenti y'eggwanga Uganda wansi wa Anita Among Magogo Naalongo. Abasajja batadde pressure ku Anita Among era wetwogerera palamenti yatandise dde okukwata omuliro. Anita Among atuuza yali kugunya olw'ensonga nti okuviira ddala ku leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi yataddeyo dda embeera, yamutaddeko dda pressure. Yagambye baagala mu bunnambiro speaker akubiriza palamenti y'eggwanga Uganda Anita Among Naalongo ayite palamenti mu recess gy'erimu, palamenti eri mu luwummula bawummulamu. Naye Joel Ssenyonyi n'abamu ku babaka abalala b'oludda oluvuganya bavuddeyo nga bateekawo pressure nti twagala speaker akolinge to recall the parliament from recess, agiyite eve mu luwummula lw'erimu ejje tuteese ku nsonga eno enkulu. Waliwo ssente z'omuwoomusolo ezibadde zeewonoonebwa, waliwo ssente z'omuwoomusolo ekigambibwa mbu speaker yennyini y'omu ku babadde basinga okwonoona ssente ezo. Ebibalo byavaayo mwabiraba, twakuwa lisiti eyo efaanana bw'etyo. Ssente ezo entabo yatandikira ddala ku ssente zaweebwa Mathias Mpuuga Nsamba, oba osobola okujjukira ebintu ebyo. Saga zize zibeerawo, ebigambo bize byogerwa. Anita Among ne bakubulira ssente zakozesa buli lunaku, ne bakubulira ssente zakozesa bw'aba agenzeeko okukyala. Palamenti yonna ne bagiteeka ku nninga. Kakati ababaka nga bakulirwamu leader of opposition, ababaka bali ku ludda oluvuganya amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi n'akuŋŋaanya ababaka b'opposition ne bakola olukiiko ne bajja bayita a meeting eya shadow cabinet meeting n'abanyonnyola ku nsonga zino. Babaka bangi ne bakkiriziganya n'ekiteeso kye nti speaker annyonnyole ensonga zino, ssente zino ezimwogerwako zasaasaanya, azisaasaanyiza mu tteeka ki? Ye ssente z'omuwoomusolo nga nnyingi nnyo zasaasaanya, ezisaasaanyizibwa ku ye ng'omuntu. Kakati ebintu ebyatandika ng'ebisaaga ne bijja nga biranda. Abamu ku babaka mu kibiina ekya NRM nabo ne batandika okulaba embeera oluvannyuma lwa hashtag eri ebadde eteekebwa ku Twitter ne bateekawo pressure nti newankubadde naffe tuli ba NRM nga naawe speaker oli wa NRM, ekyamazima kino kisusse, yitawo onyonyole ku ssente zino. Waliwo ababaka abaleeta ekiteeso eky'okujja speaker abateekateeka okuleeta ekiteeso motion ku floor ya parliament ey'okujja speaker oba okumuimpeachinga okumujja mu office. Jjukira nakuleetera ku nsonga za ssemateeka constitution akkiriza kino
era nenkugamba Anita Amongo ali mu kattu olw'ensonga nti kino mu constitution mwekiri okujjako nti constitution tebajja kukkiriza mu mateeka naye nga ye embeera ye gyalimu si nnyangu era ali mu kweraliikirira kuli okw'ekika ekyawaggulu. bwe nkuzaakoko mu constitution njagala okutegeeza bwe tugendako mu constitution y'eggwanga Uganda eyabagibwa 1995 article ey'ekinaana oba article 82 section 7 egamba the speaker ekwata ku speaker and the deputy speaker engeri 5 zasobola okuba ng'afuluma ofiisi. Njazikuyitiramu wano mpola nti the speaker or deputy speaker shall vacate his or her office. Subsection esooka egamba if he or she is appointed to any other public office. Emu ku nsonga ezisobola okuviirako speaker okuva mu office nti singa aweebwa public office endala tugeze bamulonze okuba minisita bw'ettaka oba obwa minisita obulala bwonna oba okubeera commissioner w'ekitongole kya gavumenti ekimu ajja kuva mu office. If she or he becomes a minister singa afuuka minisita olw'ensonga ez'enjawulo mu gavumenti y'emu ajja kuva mu kifo ekyobwa speaker wa parliament. Akawaayiro akaddako akalisisi kagamba nti if he or she resigns his or her office by writing signed by him or her addressed to the clerk to parliament, nti singa speaker oyo awandiikira kiraka wa parliament n'ebbaluwa ng'agisayinizeko ng'asaba okuresigninga era asobola okuva mu ofiisi ye, asobola okufuluma ofiisi. Akawaayiro akookuna nga kagamba if the speaker ceases to be a member of parliament, nti singa omubaka oyo tugeza Anita Amongo abantu b'e Bukedeya tebamukomezaawo tebazze mumuwa kalulu tasobola kubeera speaker wa parliament nga talina constituency gy'akiikirira, tasobola kubeera mukubiriza wa parliament nga mu parliament tatuulamu. Kakati akawaayiro akali ku nsonga endala akasembayo bano ababaka enamba esinga ke basinziddeko okugamba nti twagala kujja mu kyalo no mu parliament ke kawaayiro subsection E article 82 section 7 subsection E akagamba if he or she is removed by a resolution of parliament supported by not less than 2/3 of all members of parliament, nti speaker asobola okugibwa mu kifo ekyo singa ekiteeso kireetebwa ekimujjamu ne kiwagirwa ababaka 2/3 abali mu parliament ku budde obwo, era speaker by force abajjiddwa mu parliament kyebayita abajjiddwa mu office kyebayita impeachment, baba bamujje mu office. Kati ensonga ezo zatandikira ku ssente $5,000,000 ne $1,000,000 endala erina ezoogerwako zonna wamu $9,000,000 ezaweebwa Mathias Mpuuga okusinziira ku mawulire. Kati bwe bajja nga beebuuza yazigaba azigabira mu tteeka ki, azigabira mu kategori ki, ziri mu kawaayiro ki, bagenza okujja okwetegereza okusinziira ku hashtag eri amawulire gagenza okutambula nga kirabika ssente y'omuwoomusolo ebadde egendera ddala ebyaddala. Kakati ababaka ku ludda oluvuganya ne bavayo nga balaga ennyiika eyo. Kati ate wetwogerera nga olunaku lwajjo ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokusatu 2024 ababaka oboolaba Theodore Ssekikubo ne Barnabas Tinkasimire baakedde ku parliament ne bayita press conference olukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bannyonnyola ensi tebagenda kukkiriza kino era nabo batadde enninga ku speaker wa parliament naye alekera awo ba ajje annyonnyole eggwanga ku nsonga zino ezimwogerwako ssente z'omuwoomusolo za spendinga mu mbeera eyo mwazisipendingira. Redison TV kwoli webale kubanga okyatugoberera gwe atanaba kubanga osubscribing anja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel eno kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna amawulire gonna nga bwetugaleeta gajja kuba gakutuukirako bwe zityo ensonga bwe zitambudde eza speaker Anita Amongo ali mu buzibu bw'otalabangako kubanga abasajja bamutaddeko pressure okuva mu bibiina byonna era singa ekiwandiiko ekyo kiyita oba petition eyo etambula motion neeretebwa mu parliament nkubulidde akawaayiro mu constitution ke bayinza oyitamu okubeera nga speaker Anita Amongo agibwa mu ofiisi.